mbaanirizaako leero mu linnya egganzi erya Mukama waffe Yesu Kristo ku mukutu gwaffe guno omuganzi ogwa Ugama. Neebaza abakulembeze n'abateesiteesi olw'ekirooto ky'empuliziganya eno mu kubuulira ekigambo kya Katonda. Mukama abawe nnyo omukisa. Waliwo ebintu olwaleero bye njagala tulowoozeeko era tufumiitirizeeko. Mukama by'ayagala tumanye ku lunaku luno olwa Ssabbiiti. Mwebale kukuŋŋaana, mwebale kujjukira, kubanga ekigambo kigamba kitya? Nze Mukama Katonda wammwe yabaggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu, naye njagala nnyo olunyiriri lw'okunywa nti jjukiranga olunaku olwa Ssabbiiti. Mwebale kujjukira olunaku lwa Ssabbiiti. Naye waliwo ebigambo bye njagala tulowoozeeko leero. Obadde okimanyi nti ensi ejjudde entiisa? Obadde okimanyi entalo ezitaggwa ziri mu nsi? Ezo tuziwulira mu Afghanistan, tuziwulira mu Middle East, ne tuziwulira e Congo. Nabadde eggulo ndi ku mukutu, siri nnyo mulabi wa TV, naye oluusi ndowooza waliwo ebyengwako ntunulako bye ntunudde, nga ndaba abaana abato b'emyaka 12, 13, 15 talabanga ku muzadde we. Muzadde we baamuta, ali mu ntalo alwana, kyamanyi ntalo nakutta. Obubenje obutaggwa. Mwawulidde ennyonyi eyagudde e Washington, abantu ne bakunkumuka ne bafa. Endwadde enkambwe ezitalina ddagala. Ebizibu bya immigration. Abantu ne babagamba muddeyo eka, mumaze wano emyaka 8, 10, 15 nga tolina wootandikira, ne bakugamba tambula oddeyo. Abaana bazaalidde wano, oba waweerezaako akasente mu nsi gy'ova, nako baakalya, n'ebibanja baabibba, n'ebyo bye bizibu bye tulimu. Waliwo n'empisa ya deportation. Waliwo lipooti z'amalwaliro ezikanga. N'ogenda ne bakuggyako omusaayi, n'ogamba leero bagenda kuŋŋamba ki? Oba endwadde zirumye bakadde baffe nga tumanyi nti ezo zaalirwana bajja kuziŋŋamba. Omutima, ensikire ezirumya obulamu bwaffe n'okutweraliikiriza. Olwaleero njagala kwogera ku mutwe ogugamba nti temutya. Olwaleero njagala kwogera ku mutwe ogugamba gutya? Temutya. Naye nga tetunnagwogerako, kati tusooke twebaze. Oli Mukama Katonda w'ekisa ekingi. W'oli oliwo era wabaawo. Mukama omutwe guno gugamba nti tetutya. Naddukira ani okuggyako eriggwe Mukama, omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiza waakwo mu mbeera efaanana bw'eti ejjudde ensi. Taata, yogera nange, yogera n'abantu bo, tukwateko nga gwe bw'oyagala okuyita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Omutwe gwaffe ogwaleero gugambye nti temukola ki? Temutya. Ekigambo kutya, abasomi ba Bayibuli abasinga bagamba nti kisangibwa oba abanoonyereza ku byawandiikibwa nti emirundi nga 365 mu Bayibuli, ate abalala ne kitankanyizibwa ne bagamba emirundi nga 7. Era kirowoozebwa okuba nti kyekigambo ekisinga okuddiŋŋanwa mu ndagaano empya ne mu ndagaano enkadde. Mubuulizi, lwaki olowooza nti ekigambo kino kiddiŋŋanwa? Kikakasa nti kitujjukiza eri Katonda waffe nti tetuteekwa kutya. Abaluumi 8:31 olunyiriri lw'omunaana essula lwa 31 agamba nti kale tunaagamba ki ku bintu bino? Katonda bw'abeera ku luuyi lwaffe, ani asobola okutulwanyisa? Endwadde bwe zijja, okubonaabona bwe kujja, emirimu bwe gifuna obuzibu, abaana bwe batukyawa,
amaka bwe gagaana tugamba tutya? Tugamba nti Katonda ali ku luuyi lwaffe era asobola, tewali asobola okutulwanyisa. Katonda yakimanya nti ddala okutya kintu kikulu nnyo eri mu baana be. Era mu Timoseewo ekyokubiri olunyiriri essula esooka olunyiriri olw'omusanvu kyava agamba nti kale omwoyo wa Katonda gwe yatuwa tatufuula bati, wabula atuwa amaanyi. Atuwa ati? Atuwa amaanyi era n'atuwa n'okwagala n'okwegendereza. Eddagala ly'okutya gaba maanyi, naye era amaanyi ago tugaggya eri ani? Eri Mukama. Awali okwagala tewali kutya. Mukama kwagala, Katonda kwagala. Ekyokulabirako kye nandikuwadde gwe ali wano, singa obadde ozzeeyo awaka n'okonkona oluggi lw'awaka, abaana ne babuna emiwabo omukyala n'adduuka mu kisenge oba ne yeekweka, otegeerera ddala nti awo tewali kwagala. Naye awali okwagala tewabaawo kutya, kubanga okwagala kuggyawo okutya. Pawulo agamba nti ayinzizza byonna Mwoyo amuwa amaanyi. Amaanyi tugaggya wa? Tugaggya eri Yesu Kristo. Njagala tuteeke amaaso gaffe mu kitabo ky'Okuva essula ya 14 gye tugenda okusimbako ennyo essira, era engalo njagala ozirekawo kubanga tujja kwetooloolawo ebbanga ddene. Mu kitabo kino essula 14, kitabo ky'Okuva, abaana ba Isirayiri bava e Misiri nga Mukama atumye Musa okujja abaana abo okubatwala mu nsi ensuubize. Abantu abo batambula okuva mu Misiri okugenda mu nsi ensuubize, ne batuuka ku nnyanja emyufu. Era Bayibuli eŋŋamba nti baasulawo, tebaasobola kusomoka. Lwaki tebaasoboka? Kubanga waaliwo ennyanja nga tebasobola kusala, era awo we baasula. Naye abaana ba Isirayiri Mukama n'akalubya omutima gwabwe okuyita mu Falaawo, kubanga Falaawo yagamba nti tubaleka tutya okugenda? Ani anaabeera omuddu waffe? Falaawo ne Misiri baalina projekiti ennene, era muziwulire ezo piramidi. Bantu baali bakuzimba, bantu baali ba tekinologi. Kakati abaddu baabwe bagenda. Mukama n'akakanyaza omutima, naye Mukama n'agamba nti nedda. N'agamba Musa nti abaana abo beetooloole babenga abakomawo, babuzeebuze Falaawo. Falaawo alowooze nti babundabunda mu malungu, era alijja n'abalumba. Bw'alijja okubalumba nange ndimuzikiriza, ne ndaga ekitiibwa kyange eri ensi kinze Katonda. Jjukira mu lunyolo mu ssula ey'okutaano, Musa agamba Falaawo nti abaana bano, abaana ba Isirayiri balina okugenda okusinza Katonda. N'amubuuza Katonda ani? Naye wano Katonda yali agenda kumulagako Falaawo nti ye Katonda ddala ow'amazima, era wonaaviira wano mu linnya lya Yesu Kristo ng'otegedde nti waliwo Katonda ow'amazima, waliwo Katonda ow'amaanyi, waliwo Katonda omwesigwa, waliwo Katonda ali mu mbeera yo wakati mu kutya, ng'olina ennyanja emyufu ey'ebizibu ekuli mu maaso, mu ndwadde, mu bulumi, mu mbeera yonna nga waliwo Katonda. Bayibuli eŋŋamba nti Falaawo n'asitula amagaali 600 n'abasirikale be n'embalaasi ne boolekera, naye baboolekera abaana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri ne batunula nga balaba Falaawo ajja, ne bakola kye wandikoze nange kye nandikoze. Kiki kye baakola? Baatya. Omutwe gwaffe gugambye nti temukola ki? Temutya. Ne batya nnyo nnyo nnyo. Bwe baatya ne bakaabirira Katonda, ne bakaaba. Musa n'alyoka abagamba nti temutya, munywere mujja kulaba obulokozi bwa Mukama bw'anaabaleetera leero. Munywere, temutya, mujja kulaba obulokozi bwa Mukama. Njagala ali ku mukutu kuno otegeere nti waliwo Katonda, waliwo Katonda alina obulokozi.
waliwo Katonda akulwanirira, waliwo Katonda ow'amazima asala emisango gy'amazima. Tebaakoma ku ekyo kyokka, ne bagamba naye eri mu Misiri gy'otujje teyali ntaana olyoka otuleetere wano tufiire mu ddungu. Waakiri mirundi emeka ye tutajjukidde birungi Katonda by'akoze, ne twemulugunya, ne tukaayana, ne tukeŋŋentererwa, ne twerabira ebirungi by'atukoledde. Mirundi emeka njagala okirowoozeeko. Naye Musa yabagamba nti temutya munywere. Olunyiriri olwo njagala olutegero olw'14, ebiseera ebisinga lubeera out of context ne tulukozesa bubi, nti Katonda yabagamba babeerawo batuule butuuzi. Naye njagala ogende ku lunyiriri olw'15. Olunyiriri olw'15 lugamba nti lwaki Mukama n'agamba Musa nti lwaki okukaabira nze? Lagira abaana ba Isirayiri bakwate olugendo lwabwe. Basinga bagamba nti kakati ffe tuyimirire tubeeraawo. No. Mukama ayagala okwata olugendo lwo. Mukama ayagala omanye olugendo lwo. Omukaabirire naye otambule. Otambule eri okusoomooza. Yabagamba musoomooze. Jjukira ekigambo kya Mukama kigamba nti okukkiriza okutalina bikolwa kutya kufu. Mukama ayagala otambule w'oli. Deportation etuuse, tambula, saba, claim ebisuubizo bye. Mukama waali okukuyamba, Mukama waali okukutaasa. Tetugamba nti bw'onaasaba tofuna bizibu, era ojja kubifuna bw'onaaba ng'onaabifuna. Waliwo ensonga lwaki obifuna. Oyinza okuba ng'obifuna Mukama akunyweze mu kwagala kwe. Mukama alaga ensi nti wakitiibwa, nga bwe yagamba abaana ba Isirayiri nti nja kwegulumiza mu mawanga nga nzikiriza Falaawo n'abantu be. Mukama alagira Musa okuteeka ennyanja emyufu, ennyanja eyawukanamu. Ekigambo kya Mukama kigamba nti baatambulira ku lukalu. Baatambulira ku lukalu. Malayika yali abakulembedde Mukama n'amuzza emabega. N'aleeta ekizikiza wakati w'abaana ba Isirayiri n'abaana b'e Misiri. N'abawa omusana abaana ba Isirayiri ne batambula awakalu ne basomoka ennyanja. Njogera ku bantu abawerera ddala 6,000. Ate mu budde obwo bambi mwana wattu abawala, abaana abakyala n'abaana nga tebabalwa, naye abantu 6,000 Mukama n'abasomosesa ennyanja. Ellen White agamba mu bigambo bye nti tulina okulekeraawo okutya. N'alya ki? N'anywa ki? N'akola ntya? Tulekeraawo okutya, tusikise okutya n'okukkiriza n'obwesiga eri Katonda. N'alya ntya? Kigambo kya Mukama kigamba kitya? N'alya ntya? Tinali muto kati nkuze. Sirabanga mutuukirivu ng'akoze ekingaleke newankubadde abaana be nga bakoze batya. Nga basaba emmere, siyinze, nyinzizza byonna mwampa amaanyi. Tuclaiminge ebisuubizo bya Mukama kubanga Mukama mwesigwa. Tulina okwesiga Katonda mu buli nsonga yonna. Yabagamba bakomewo amabega. Ekyo tekyali tekikola mabega otuuka okudda emabega gye bavudde. Naye Mukama bw'atugamba nti tukole tuti, jjukira olunaku lwa Ssabbiiti ky'aba yagamba gwe tukole. Bw'otukola kimuwa essanyu era abeera wamu naawe. Badde emabega ne bamugondera. Ekyo kyali kikulu nnyo. Nikyekyo njagala otegeere nti Katonda talekerangaawo kukulwanirira. Katonda alwanirira omwonoonyi mu buli. Katonda ayagala omwonoonyi nga bw'ayagala omwana we Yesu Kristo. Ina. Katonda takwagala nga kuba nti oli mulungi nnyo, lwakuba okoze bulungi nnyo, lwakuba gwasinga. Katonda akwagala kubanga Katonda akwagala. Kitegeerekese bulungi ekyo. Va mu kukaaba, tambula, kwata olugendo lwo. Onaava otya mu kukaaba ng'osiiba nga weesiga Mukama, ng'omanyi nti Mukama ye Mukama, Mukama ye Katonda. Njagala kubawaako obujulizi bwange. Nali ngenda mu Bible College. Nenzija mu America mu Waltham, ne ngenda ewa dokita wange, okugenda okunteekinga okulaba nga sinaba kuyingira
buweereza kugenda kutendekebwa basooke banneekebe gye balabe n'amalako ne ŋŋende wa dokita regular routine nantekinga n'aŋŋamba kakati Mwansubuga tukugyeko omusaayi naye nja kuyita nkitegeeza mba ndi awo ng'essimu ezze ku makya nga ŋŋamba yangu amangu mu ofiisi ngenda okutuuka mu ofiisi n'atula ne dokita nga ŋŋamba nti okimanyi kye kidini zo zirina kansa tulina okukola operation mazima gennyini nawulira nga nkeŋŋentereddwa nawulira nga mpeddemu amaanyi ne ntunula waggulu ne nkabira Mukama ti Mukama ŋŋenda kukola ntya ku Lwokutaano bannange batandika okusoma ne nkaaba naye okukaaba tekimala nalina okukabira Mukama ne ŋŋenda mu kusaba ne mu kusiiba ennaku 3 nga sigenze kunyoola Mukama nti mpone kidini naye ne ŋŋamba Mukama nti Mukama bwe kubanga okwagala kwo okuntwala kati it's okay kubanga lwaki balina omukisa abafu abafiira mu Yesu Kristo kubanga ebikolwa byabwe bakola batya bagende nabyo naye bwe kubanga kwe kwagala ku Mukama kamponyezebwe ne nsaba ne nsiiba ne ŋŋamba dokita naye oyinza okuddamu test eno ne tulabira ddala ekituufu n'aŋŋamba tewali buzibu ne nkomawo sikuliseeyo ne ŋŋenda gye bagenda okunkeberera nsangayo omusajja mu Nigeria ku kyuma si eyankebera luli ono yali mulala ne mugamba nzize wano okunkebera n'agamba it's okay tuuse engoye linnya ekyuma kino ne mugamba sijja kulinnya kyuma kino njagala kubula ekintu kimuwalo Katonda nyinza okusabako naawe nga ngenda okuyingira mu kyuma kino n'agamba are you kidding me mbadde ku kyuma kino emyaka 15 sibuuliranga yaŋŋamba nti tusabe naye nga bw'ogamba nti tusabe mwami Nsubuga katusabe sajja ndowooza yali wa kanisa eri ey'ennimi Robotokoloma Syankalaba n'Asyankalaba n'asaba bye yasaba nange ne nsaba neŋŋamba nti Mukama Katonda buno bwe budde ŋŋenda mu kyuma kino naye nja kukkiriza ripooti yo nga sigenzeemu nti Katonda amponye kyokka naye ne bw'aba takoze eki tamponyezanga Yobu bwe yagamba nti newankubadde nga nzita nja kusigala nga musaavingi n'ambuuza nti teekeko akayimba k'eddiini ne mugamba kateekeko kalinani waliwo akayimba ako kenjagala all my life you have been so faithful ebyuma bya wano ne byamalika ne byamaanyi birimu ennyingi namugamba teekako akak'eddiini n'ateekako akak'eddiini naye mba ŋŋenda mu kyuma bwenti ne mpulira nga waliwo okukwatako okutali kwa bulijjo okukuta omubiri gwange amiina nga waliwo anyiga ebiwundu ku mubiri gwange nga mpulira nzizibwa bujja ne kigenda emirundi 2 ne kigenda emirundi 3 ne kigenda emirundi nga bwe ntuyana nga bwe mpulira enkwatako etali yakwata ya bulijjo ekuriseeyo ne nfuluma ekyuma tumanyi lwaki nali nkaaba naye nga nkaaba nnyo n'omusajja ng'akaaba n'agamba ripooti ye yasooka wano eraga Nsubuga nti olina kansa eno ripooti gye nnina wano yiino gitunuleko sikirizibwa na gikukulaga naye tolina kansa wa nsigo amiina Mukama yeebazibwe amiina Mukama ayinza obutakuwonya kansa leero naye njagala otegeere nti ye Katonda ne bw'aba takuwonyeza oba takwisizamu ekyo kyeyampisaamu njagala otegeere nti ani ye Katonda era awonya era ne bw'aba nga takuwonyezza kitegeere nti ye Katonda mw'olina essuubi Mukama waffe yeebazibwe nnyo amiina tufuna ebintu ebitutawaanya ebituyiganya enkwe okukemebwa ebifaanana bwe bityo naye tulina okwesiga Katonda omusajja Pawulo yafuna ebizibu bingi nnyo yayagala nnyo Katonda naye ebizibu byonna yabifuna teyabimuggyako kubanga ne Katonda yena gwe tukkiriza ebizibu yakola ki yabiyitamu yali mwana wa Katonda lwaki agamba nti bwe kiba kisoboka kino kikompe kikole ki kinveeko omusajja wa Katonda Yobu naye yasanga ennyanja ye
emyufu yali musajja yatuukirira ow'amazima ng'atya Katonda eyeewalanga okukola obubi yali musajja ayagalwa Katonda naye era ebizibu byamutuukako Yobu yali mugagga nga talina kyeyeetaaga ng'oluyimba bwe lugamba waliwo omusajja munsi eyitibwa ani Yobu omusajja omulungi eyasinzanga ani Mukama yalina obugagga yalina ensi buli kimu kye yali yeetaaga era mu kusinza ng'asinza Mukama naye lwaki omuntu omulungi ng'eyo ebintu ebyo byamutuukako ebikutuuseeko si bye bisoose okutuuka ku bantu naye tulina Katonda omwesigwa Yobu yali musajja mulungi nnyo yatya Katonda yali mugagga yalina abaana be 7 naye ng'awaayo n'ebiweebwayo eri abaana be osanga oli awo baayonoonye eri Mukama Yobu n'awaayo ebiweebwayo ku lw'abaana be omulimu gw'abaana gwali gwa pate abaana 7 n'ava mu nnyumba eno nadda eno naye n'agamba abaana bano bayinza okuba nga baakoze kino naye era ebizibu byakola bitya byamutuukako naye ekizibu ekyasinga omumenya omutima ekizibu ekyokufiirwa omwana we oba abaana be naye Bayibuli egamba mu esooka ng'otandikidde mu lunyiri lwabiri ya Yobu nti Yobu n'agwa wansi n'ayuza ebyambalo bye bwe yamala oyuza ebyambalo bye n'akola ki n'akaaba n'alaajanira Mukama naye n'asinza Mukama osobola okusinza Mukama ng'empapula zigaanye osobola okusinza Mukama ng'endwadde zigaanye okuwona osobola okusinza Mukama nga report mbi gy'ofunye osobola okusinza Mukama mu mbeera yenna n'amanya nti Katonda n'omugamba nti Mukama bwereere bwe najja mu nsi bwereere bwe nja okuddayo Mukama yagaba era yajjawo n'alyoka agamba erinnya lya Mukama likole litya lyebazibwe olina okutya muganda wange olina okusoomooza kwonna waliwo Katonda asobola okubeera naawe kasita omwesigwa mu kugesebwa kwo abeera naawe naye olina okumumanya ye Katonda mu bulungi ne mu buki ne mu bubi waliwo omuddu wa Mukama gwe bayita Yekosafaati yali kabaka eri mu by'omulembe 2 Yekosafaati byamusobera emitala w'ennyanja yali alumbiddwa Abamowaabu n'Abamoni n'abaali ku lusozi ne bamugamba ssebo obwakabaka bwe bukoze butya bulumbiddwa naye ekigambo kigamba mu by'omulembe nti Yekosafaati n'anoonya Mukama onoonya Mukama ng'otuuse mu buzibu onoonya Mukama ng'embeera egaanye omuyimbi omu yagamba nti n'osaba mukwano n'osiiba nga naye embeera eringa ejjinja ejjinja nga balooya b'owa empapula zo babuze abamu nga tebaalina balooya ng'otodde buli ssente gy'olina okutoola ng'essimu evudde e Uganda oba mu nsi endala yonna ekugamba omwana we omulwadde taata we afudde onoonya Mukama mu mbeera eyo ng'eringa ejjinja empapula nga ziganye nga apartment tosobola gisasula onoonya Mukama mu mbeera eyo Yekosafaati yanoonya Mukama naye teyanoonya bunoonyi Mukama n'alangirira okusaba n'okusiiba mu nsi ye okumala ennaku mmeka okumala ennaku 3 nabbi wa Mukama mu baana ba Isirayiri mu Yerusaalemi mutabani wa Kezekiya n'ayimirira n'abagamba nti olutalo si lwammwe olutalo lwa Mukama olwaleero njagala okutegeeza nti olutalo olw'olwana si lulwo lwani lwa Mukama ekigambo kya Katonda kigamba totya temutya kubanga olutalo olw'olwana lwani lwa Mukama kiki ekyaliwo ku Yekosafaati Abamoni balwana n'Abamowaabu bwe bamala okulwana Abamoni begatta n'Abamowaabu ne balumba abali ku lusozi bwe bamala okulwana n'abali ku lusozi Mukama n'abatega mbuuzi bo bennyini ne betta
bwe baamala okwetta ne banyagulula abakolako amagye tukiyita charge ne bakyajinga okukyajinga kwe kugenda ku bantu abamaze okufa bayimirira buyimirizi kusinza na kuyimba mu mbeera gye baalimu ey'obuzibu. Embeera y'obuzibu ekuziza ng'osinza ng'oyimirira ng'otya Katonda, waliwo amaanyi agatali ga bulijjo agabeerawo gegatta abalabe ba Yekosafaati ne basanga nga bafudde, ne babajjako gold ne babajjako silver, ne batayinza na kutwala munyago gwe babajjako kubanga gwali mungi nnyo. Baamala ennaku 3 nga bakuŋŋanya ebintu naye nga tebayinza kubimala. Bw'oneesiga Mukama n'omusinza n'omusaba n'omunyweza, ye waali okukulokola. Ekizibu kye tulina ng'Abakristaayo, tetwagala kusaba, tetwagala kukkiriza mu Mukama. Waliwo ebintu bingi nnyo bye nsabye Mukama nga tebikola makulu, naye ne sifaayo kubanga mbimusabye nga mmanyi nti gwe nina obisaba, kubanga ye Katonda ne waba tabimpadde mba mmanyi nti ye aba nzizeemu, kubanga yagamba ye oba nedda oba lindako. Waliwo omubuulizi w'enjiri erinnya lye bamuyita I think bamuyita Wallace, yali mubuulizi w'enjiri bamuyita Wallace, yabeeranga eyo Bungereza. Omubuulizi w'enjiri oyo yamala n'afa, naye omusajja Bill Graham n'agenda okulaba, omubuulizi w'enjiri Bill Graham n'agenda okulaba ennyumba omusajja oyo gye yabeerangamu era erimu ebyafaayo by'okusaba. Ye Wesley, actually ye Wesley, n'agenda n'asanga mu kisenge kye nga mulimu omusajja we yasabiranga okumpi n'ekitanda kye nga waliwo ebinnya ebyo si byakusulamu bantu ng'eri ewaffe Bukunja be tumanyi nti baakugamba nga ennyumba erimu ebinnya omuntu bw'agwamu afa ne bamuli, naye ebinnya ebyo byali by'amaviivi ge yakola ki, ge yabeeramu ng'asaba. Kankati abayizi abaali bagenze e Bungereza okuyiga n'okulambula Wesley ennyumba gye yabeerangamu, ne bagenda ne balaba nga we yasabiranga amavivi ge gaateekawo ebinnya. Obudde bwatuuka baasi n'egenda naye nga tebalaba ku Bill Graham. Bill Graham ng'ali awo asigadde awo, ne batuuka ne bagamba omuvubuka aliwo, tugenda okujja. Ne bagenda mu kisenge ne bamusanga nga ayimiridde asaba. Era Bill Graham ayogera ebigambo bino n'agamba nti Mukama neera kikole, tulina kuwangulira ku maviivi. Yekosafaati yawangulira ku maviivi. Omusumba ajja kusabira, omubuulizi nja kusabira, naye amaviivi go gennyini golina okukola ki, golina okuwangulirako. Tewali walala bw'ojja okuwangulibwa. Nze Kibuga Hoji nazaalibwa mu kkanisa, ndi mwana wa mukadde era ne kitange bamuziika ku kkanisa. Eyo no si tiketi empa obulokozi newankubadde bamuziika ku kkanisa. Naye ekiseera kyatuuka, Setaani n'okwogomba kw'ensi ne bintwala. Naye Mukama n'ampita n'ankomyawo. Amiina. Amiina. Mukama bwe yankomyawo nalina okutya nga ne bwenkubadde newankubadde nga mpulira nti njagala okugamba Mukama nti nkomyewo, naye nga ndaba nti sisaanira kugamba Mukama nti nkoze eki, nkomyewo. Gwe nandaba oyinza okugamba nti oyo tannatuuka, naye njagala kuwa amawulire amalungi. So omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyaba afuuka ekikondo ekipya ekijja ebyedda byonna nga bikoze eki, bikomyewo. Nyinza okuba nga sinnatuuka we nteekwa okutuuka, naye siri we nali. Ye ssala gye nkusabira, naye nga ndimu kutiisibwatiisibwa Setaani nti tolina kyosobola, tosobola kujja Katonda, wayonoona nnyo. Kyalina kutwala Katonda okumbuulira, kyalina okutwala Katonda kubanga Setaani yafugira mukola ki, mu kufa. Naye Yobu 33:14-16 agamba nti Katonda kubanga Katonda ayogera mu ngeri emu, n'awalala n'ayogera mu ngeri endala, wadde ng'omuntu tassaayo mwoyo. Mu kirooto, mu kwolesebwa ekiro, ng'otulo otungi tukukutte, abantu nga beebase Katonda ayogera. Olumu nali neebase essaawa 9 ez'ekiro, ndowooza nga Mukama akooye mugamba nsonyiwa.
eddoboozi ne lijja eriŋŋamba nsuuga golokoka osome Baluumi essula ey'omunaana. Ekigambo ekyo nze nali sikiwulirangako era nali siwuliranga ku ddoboozi bweri nga tegwali wano nga tamanyi nti Katonda ayogera. Bambi Katonda ayogera. Ne Fundamental Belief Service wa 18 ebirabo by'Omwoyo Mutukuvu ne Ellen White yamwogereramu. Sigamba nti ayogera gye ndi kuba ndi mulungi nnyo, naye kye nkugamba nti Katonda ayogera. Bwe kiba kyetaagisa kwogera ayogera. Endogoyi teyayogera, naye nze kyasukka nga buli lwe nsaba nga Mukama nze tosobola kunsonyiwa, tosobola kunsonyiwa. Nangamba genda osome essula ey'omunaana. Bwe nasoma teyampa lunyiriri, naye bwe naggukira ku lusooka. N'olwekyo nanga nti abali mu Kristo Yesu tebaliiko musango kubanga batambulira mu mwoyo si mu mubiri. God restored me. Oyinza okuba ng'owulira wano naye ng'owulira nti Mukama tayinza kusonyiwa, olina by'olina okukola, Mukama akulokole, Mukama akusonyiwe, Mukama akole bw'ati, olina okwenenya. Agamba nti mujje gye ndi mwe abakoze eki? Abakooye era abazitobereddwa. Oluyimba lugamba lutya? Yanoonya ndaba nze ekyo enkyewuunya nnyo omwonoonyi kulwe yapanzeme yanoonya yandaba nze ekyo enkyewuunya nnyo. Waliwo Katonda akunoonya ng'obuze. Oyinza okugamba nti naye sinatereeza, bwe ndimala otereeza kino, bwe ndimala okuyiga ebitundu by'ekkumi nkomewo Katonda. Madam White mu Steps to Christ agamba nti jangu nga bw'oli. N'ekigambo kya Mukama kigamba nti mujje gye ndi mmwe bwenna abakola ki? Abazitobereddwa. Nange naakola ki? N'abawummuza. N'abawummuza. Yoyo Katonda waffe gwe tulina. Mukama w'amaanyi, Mukama wa kisa era atwagala nnyo. Olwaleero gwampuliriza ku mukutu guno, njagala kutegeeza nti Katonda y'omu jjo leero ne bulijjo. Katonda oyo eyandokola asobola okukulokola olwaleero, n'akulokola mu kutya okwo kw'olimu, okutya okw'obutabulira njiri, okutya okw'obutatambula mu makubo gwe, okutya okw'obutayagaliza, okutya okw'obutayagala baganda bo, okutya okwenge, okutya okukeng'entererwa. Waliwo Katonda, era Katonda oyo gwe njagala kulaga olwaleero. Yesu Kristo yafa ku musalaba, yafa ku bibi byo. Yeetikka ebibi byo gw'ofune obutuukirivu. Ekintu ekyo kikulu. Ate Katonda akwagala nga bw'ayagala Yesu Kristo. Ekyo natuwandikiise kintu kikulu nnyo nnyo nnyo, kubanga lwaki towagulwa na bintu ebigwawo saabu oba ffeeza, naye wagulwa n'omusaayi gw'omwana wa Yesu Kristo. Njagala kuzzaamu amaanyi. Tokeŋŋentererwa. Kiri kwawula n'okwagala kwa Yesu Kristo. Kulaba nnaku, kubonaabona, kiki ddala ekigaanye? Kiki ekikugaana okutegeera Katonda? Kiki ekikugaana okumanya Katonda? Kiki ekikugaana okwesiga Katonda? Kubanga Katonda mulamu, Katonda waali, Katonda ayagala odde gy'ali, Katonda ayagala kukulokola. Akugamba nti sirina kabona atategeera bye tuyitamu. Kabona waffe ategeera bye tuyitamu. Era kyava agamba nti nze ndi ku luggi. Katonda talina koosi, Katonda wa choice. Tinkonkona ku luggi. Olwaleero bw'owulira eddoboozi lyange tokola ki? Tokakanyaza mutima gwo, kubanga Katonda ayagala kusonyiwa. Katonda ayagala omuweereze. Mu bizibu by'olina okuweereza, osobola okuweereza mu bizibu. Yobu yaweereza mu bizibu. Abo bonna mikwano gye bajja, Abaerifaazi baali awo nnaku meka, wiiki namba bawa wiiki bbiri, baali awo bamutunuulira. Mukazi we n'amugamba weegaane Katonda offe, naye
n'amuga nti ogedde nga omu ku bakazi abasirusiru naye waliwo Katonda olwaleero eyeetikka ebizibu byo asobola okulokola asobola okuwa amaanyi okomewo mu kkanisa ng'olina essanyu osobola okugabira omuntu haga osobola okuteeka enseko ng'osobola okutendereza nga Yekosafaati bwe yatendereza Mukama n'akuwa obuwanguzi olwaleero bubwo. Njagala kumaliriza n'olunyiriri luno nti Musa n'addamu n'agamba abantu temukola ki nti temutya munywere mujja kulaba obulokozi bwa Katonda bw'anaabaleetera olwaleero. Tusaba Mukama abawa omukisa n'ebigambo ebyo okuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo eddungi omwana wa Katonda Yesu Kristo omulungi. Ebigambo ebyo bitunyweze bitugumye okuyita mu linnya lye. Amiina. Amiina.